Yes, mbaniriza akadde kano mwasibi mutya muli mutya mwena aba followinga Fadi TV oginembebaza nembagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate nemugigane kade. Finally konguzi waliwo kadaama amanyikiddwa nga Sharifa Namugerwa ono munnange ebbanga lyamaze ku kyeyo terimusaze asitudde ennyumba gali kwoleka baaba asitudde ennyumba gali kwoleka ono Saudi Arabia bagamba nti amazeeyo emyaka 5 era nga bwetegereza nyumba gyasitudde munnange nyumba ya tabu nnyo era n'abadde nakonfaminga n'agamba nti okudda ku kyeyagenda kuddayo ng'ennyumba eno emaze kugwa olw'ensonga mbu ensimbi zaalinawo era zamaze ebbanga ng'akola mbu zijja kumala ennyumba eno okubanga ekomekkerezebwa. Ono agamba nti tayinza kukkiriza kubanga ennyumba ye agirekamu omuntu yenna akole ki abeere nga yakwasaganya buli kimu. Agamba nti okugizimba okuddayo amala kugimaliriza na kugizimba naye omusimbi alabika alina mungi. Bankuba kiro mangi nnyo bagenda mu kubyeyeeyo ne bagenda okukola ebweru abasinga ne bazimba amayumba kyamazima omuntu gw'otamusuubiramu. Kibala abasinga batandika okuba nga bava ekengera nga bagamba nti naye kweri mmwe temubanga mwaganza babboosi bammwe temubanga mwaganza babboosi bammwe ababalandika okuba nga bakola ki babeekengera. Ekyamazima bankuba kiro bangi nnyo bagenda e Saudi Arabia ne bakomawo ng'ensimbi balina mpitirivu okwawakana kuzza bannaabwe oba kiva ku ki nze naawe. Kibala basinga ono bw'agambye ono Sharifa Namugerwa bw'agambye nti agenda kuddayo ku kyeyo nga si kumaliriza nnyumba eno abasinga bali akitize mu ngeri ya njawulo nga bagamba esente ogenda kuzijja bwe zimaliriza ennyumba eyo. Naye ng'ekyamazima ate omulimu ogutambuddeko mulimu munene ogwakatambulako bwetegereza ennyumba eno. Kyewuunyisa naye yagamba tayinza kubaako muntu yenna gwesiga bintu niwaba wa famire. Agamba ayagala kubyekwasaganyiza ennyumba eggwe addayo amaze giyingira ate agirekako kufulu agirekako kufulu agenda apatikane ayiyeza bizinesi. Agamba nti ayagala concentratinga ayagala kuyiyaza bizinesi. Era nagamba nti ajja fubula akisika akatundu kazimbyemu ennyumba nga azimbamu n'akaduuka nga tapangisa. Ye mission ye gy'alina bamuyita Namugerwa wa Sharifa emannya genda bakola ki genda bye bamuyita wetegeeza bulungi kwa information trending ku mutimbagano. Naye ng'ekyamazima bankuba kiro bangi nnyo abasinga bandibadde kugamba balina progress bweti balina progress twakuba ebisa ebisinga basinga ensimbi zaabwe bazibulankanya olw'ensonga nga basinga beesiga abafamire yakana nga bazezibise nga bazitutte nga bazibatutteko ne batazikolamu ebyo bye bali bateekeddwa kubanga bakola ki bazikolamu. Kubanga buli muntu agenda ku kyeyeeyo ng'alina mission ye ng'alina goolo ye mwafokasinze nti goolo yange nze ngenda kuteeba. Kibanga omuntu wemunabira mu kisaawe buli ttiimu eba ne goolo. Ttiimu eyawaka eba ne mission yaayo nti yakuba ki mu katimba akooyo eyakyadde ali kwawe ow'okwawe aba ne mission ye oba okushuutinga mu goolo y'oyo owawaka weyakyadde ye mission. Kale buli muntu muno mu nsi aba ne goolo ye. Kale bano abaana abasinga bagenda ku byeyo baba ne goolo zaabwe buli omu aba ne goolo ye. Si buli omuntu aba agenze ku kyeyo nti aba mission ya kusimba. Osanga oli nga mission ye yakuna kasimbi ka bizinensi kasente ka bizinensi. Osanga oli nga mission ye yakuweerera baana be oluusi baba yabamusuulira ng'ate abaana be ayagala basome n'agenda ku kyeyo era nga buli akasente kakola nga akasindika ku ssomero obanga bamuwa banka details kwasindika akasente ako aka buli ttaamu abaana be bakole kye basobola okuba nga basoma requirements n'abiweereza byonna era nga yatesigana n'abakulu b'essomero n'abagamba nti nja kuba nga nziweereza mumpe banka details nja zibaweereza nga buli ttaamu eza requirements kosa n'ez'abaana byonna ebyetaagisa
nja kuba nkola ki nja kuba mbibaweereza. Kakati munnange bw'atyo Namugirwa ekiti bw'atyo bw'akisitudde asitudde ennyumba nno nnene eriko ssebo ne kasheedi nnyumba nnene bwaguuga abaana bangi nnyo abasinga oli waba nga azimbirwa akayumba bamuzimbirawo kayumba katono bwe kati nga kalinga ttooyi ng'ensimbi bazibulankanyizza. Namugirwa yagamba nze sijja kwesiga muntu wange yenna nakasente kange. Ebisisinga namala okola omuntu oba agenze ku kiro n'ateekawo ekibuli akasente ke naaba nga yakakontrolinga oluusi akafunamu oluusi ekyo kyaba ayagala. Naye omuntu bw'okkiriza abafamire okubiyingiramu oba ogenze kufemba oba ogenze kukwebera oba ogenze kukwebera oba ogenze kusemba kati nno munnange ebiriwo akadde byebyo mwongere okuba nga mugifollowinga n'okugyekuumirako. Bagiyita Faadi TV gimusubscribinga ate munyige ne kade abali mu ggwanga erya Oman mbeebaza ne mbagamba nti kye mwakola kya kabi nnyo kya tabu nnyo kya mutawaana nnyo. Munnange awo we tuli nsanga za Namugirwa bw'atyo munnange bwakoze ki bw'atyo ye bwakubyewo ennyumba gali kwoleka akasente ke yagamba ajja kekwasaganyiza agamba ati nze sijja kubaako n'omu gwe nzikiriza kola ki kontrolinga kasente kange kenfuna buli mwezi. Yabigaana sebo myaka 5 ne baba basinga bagamba naye myaka 5 ensimbi ozigyewo zonna zikola ki zisimba ennyumba nange neewuunya oluusi eri bankuba ki oluusi abagenda n'amalayo emyaka 5 nsi bonna naandikayo ekintu nga kyamaanyi nnyo ng'olaba esente z'abadde afuna tezikijjaawo. Byewuunyisa naye bagamba buli muntu aba n'omukisa mu kintu kyakola. Akati ne munnange awo we tuli. Bagiyita Faadi TV ki mweraba.